kati kino kankiyiseewo bajjeko Chameleon kubanga oyo legend superstar, bajjeko His Excellency Bobi Wine kubanga oyo kati yasala ali mu politics, ate ne bwe nayagala battle Uganda tebajja gimuwa, bamugana ku stage, which is still unfair. Naye ge mazima agakola ki agaliwo. Bajjewo Ready and Weasel kubanga abo baali mu BET Awards, ekyo ekitiibwa nkibalekera. Nina nange bye neegomba ebyo bano batandise okwagala okunafuya achievements z'abantu. Bo bavudde ku achievements balooza tuyimba fambu tetulina gye tulaga mbu kasita oli ayimba n'akumakuma ekiriro twogera kwaki. Bajjeko Eddie Kenzo kubanga nze bukyanga mbeerawo nga ntandika okuyimba ekirooto kyange ne bwe ndibeera Grammy Award nominee omulundi gumu, ekyo nkiroota nkyagala. Sijja kukiddako nkituleko nkifuule kyangu. Simanyi bwakikola simanyi, but that would be my dream as well. Kati bwe mmala omunjako omuyimbi yenna alyawo ng'ayagala bato njogera ku song for song. Genda ku YouTube zaabwe nange ogende ku song for song. Obubaka bwange bwenkuwa, pick a place, pick a time, pick who. Pick a place, pick a time, pick who. Gwe gamba who, name whoever. Ali awo nga agamba tewali. Tewali. Abamu balina kwegatta na kumala kwegatta. Tewali, nobody. I'm talking facts. No one. So, gwenna bubu mugango mulita ku minzani ngomuga pick a place, pick a time, pick who. No one can be left. Anywhere, anytime, anyhow. So many sacrifices. Allah, musically inclined. Yeah, stronger. So, mwetereze abamu kumwe mikwano gyammwe bwe gifa mwe muba musigaddewo. Palaso ali wano yeewerera abayimbi banne agamba nti ng'oggyeko Kamiri, oggyeko Good Life, Wiz and Manizo, oggyeko Eddie Kenzo, amentioninzeemu awo beebo Good Life, Eddie Kenzo, Bobi Wine kubanga agambye nti oyo ate ali ku level ndala, nti abasigadde abapimirako PEMS. Bali bonna bamentioninze agambye ayogeddemu ensonga ze lwaki abalaba nti bo banenemu okumusingako, naye nti abasigadde bakina King Saha babebe kulu baani agamba abo abapimirako PEMS. Era agambye nti abo abeewerera abaagala mu bbato abakwatemu alyoka abalage kiki kyayinawo. Abaffe bigambo bye si byange. Byonna byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agatambula nti omuyimbi Swahaba Kasumba Mbu yakwatiddwa. Kigambibwa Mbu yeewola mu ssako obukadde 38 wabula Mbu n'alemererwa okuba ng'ate abuuzaayo oba obusasula, bw'atyo ne bamuwenja ne bamuyigga okukakkana Mbu ng'akwatiddwa. Era amawulire ge tufuna Mbu essaawa ya leero atemeza mabega w'emitayimbwa. Tujja kusigala nga tunoonyeza ku nsonga eno era tujja kuba nga tubikutuusaako. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, abantu beeyongedde okula nga balaga obwennyamivu n'obutali mumativu ku bintu ebyakoleddwa mu lumbe lwa John Bosco Bitanda. Ono yagambye nti kyewuunyisa nti omukyala otoba n'omwami wo ne mukola ne mutuuka ku ddaala ery'amaanyi, ate oluvannyuma omwami oluvaawo ab'effamire ne bakwefuulira. Otunuulira situation bwebadde. Nina ebibuuzo. I've always asked questions naye sifunanga answer. Lwaki abakyala abatoba n'abasajja kuva ku zero ne bafuna ne batuuka we batuuse n'abaami baabwe? Lwaki famire z'abaami zibakyawa nnyo? Kino nze nakiraba when I was young. My mom nga famire ya taata wange emwogerera bingi. Okay,
Some said sorry. Njajange yagamba sorry. Naye lwaki mukyawanya abakazi bana batoba n'abaana bammwe ne bakola ne babaako kye babeera? Why do you hate them so much? Ekyo n'ekiteeka wabbali ne njagala okugamba abakyala, tozimba musajja nga teweezimba. Sigambe tozimba bbaawo nedda. Muzimbe naye nga naawe weezimbiramu. Scenario muzirabye zisaavinge ng'ekyokulabirako. Point yange endala. Bagenda ne bagamba nti omwana nze namuzaala ne muteekateeka okufuuka kyali. Maama wakazaala abaana bameka? Omu oba basukkamu omu. Lwaki wateekateeka omu? Lwaki abalala tubateekateeka ne bakifuuka ekyo? Kitegeeza nti Yesu wamuwa obulamu n'omuzaala n'omuweerera. Naye ate n'omukyalo ono yazimba omwami ono mu ngeri emu oba endala. Okay, eyo point nga nayo ngitadde wabbali. Njagala just kumakinga point, saagala kunnyonnyola nnyo. Waliwo yagambye, weda ndaba vidiyo, temumanyi bulumi nazaala bw'ayitamu okufiira omwana w'omukulu eyenkanidde awo. It's unfortunate nti gwe nalabye akyogera mukazi era yena mu blocking do omanyi nze omuntu bw'ayogera ekintu ne mpulira nga ankema omwanukula nkublockinga nemeku. Kati natudde awo ne mbuuza omuntu ono yakitegeddeko nti nno ono omukyala naye yafiiriddwa omwana, abaana n'omwami, nti omukyala ono naye alina obulumi bw'abantu basatu ab'omuwendo nnyo nno mu bulamu bwe, basatu, abaana n'omusajja. Oba teyakitegedde nga kyetaaga tuddemu tumugambe tumubikire nti omukyala oli gwe wabadde ovume nnyo yafiiriddwa abaana babiri n'omwami at the same time. Kakati ekyo n'ekiteeka wabbali. Ekirala nensaasira ne Nnaalongo ono namwandu omuto. That family tekwagala. They're just using you for their own benefits and goals. Trust me, bwe katagigirya wajja kuyita ebbanga ttono ng'oli mu gataliiko nfuufu osaba buyambi. Olaba naawe bakwano babbaawo babadde awo nga basagambiza era tuzze kumuziika mu bukiibwa n'omukwano omungi ennyo. Tewali wadde aliwo abaana bo kawunga kubanga nabo babadde bayala. Owedda buli omu awoza abadde atulabirira, meaning they can't even take care of themselves. Tobasuubira kutaasa mu mbeera yaako ya bizibu. So Nnaalongo oyo naye musaasira era nkusaba Nnaalongo, kati omusajja afudde buyinza okutya nga weetaaga ne mukyala mukulu nga mulina okukwatagana ate mulwanirire abaana bammwe kubanga eyo famire egenda kuba yiribi eyo. Ekirala kye nazudde kibi nnyo okuwasa oba okufumbirwa breadwinner. Sayidi zombi kabe mukazi kabe musajja, famire z'okufuukira ekizibu. N'emikwano egimu gijja kukyawa kubanga omwami abadde ng'agiwa nnyo kati ng'omukyala ali economic ojo katukendezeemuko wano tukendezeemuko wali, they will all get mad at you. So don't be surprised nga bagambye gwe watta gundi gwe musezi. Nze bwe ntunuulira ebibaddewo ngenda ne ndowooza oba n'okufa kwa famire eno, famire eri ekwinamu omukono. Tugende ku kya Nazaala okusaba mutabani w'omuziika. Nazaala nawuliddeko nti yaziika bbaawe. Nono yaliziise bbaawe mu kifo ekiri no man's land. Ng'abantu abalala basobola okugenda awo abaana b'abakyala abalala n'aboono ne Nazaala ne famire mu no man's land. Omusajja ateekwa okuba alina kye yamugamba wadde nga ne Nnaalongo bambi agamba baamugamba naye I have a feeling Nnaalongo is being influenced kubanga alowooza akyalina endowooza y'ekifirika nti omusajja bw'afa famire y'omusajja yeebeesalawo mu buli kintu. Kankusabire mukazi wattu kuba abaana nga bakyali bato nabaabo. Kakati nnamwandu omukulu nkusaasirako nnyo mukwano mukazi munnange naye ne nkusaba nti bw'omaze okuziika abaana n'omwami kakati okkunguba gogenda sooka okuleke osooka ogume amakazi olabe bw'otaasa ate abaana b'osigazza kubanga ekijja kyalibanga simu. Magale nti omukyalo oyo bamwogeredde ebigambo bingi ne bamulangira kyokka ng'ali mu nnaku ey'ekitalo. Mwami we afudde, abaana be bafudde, ebintu baludde nga babikoze wamu n'omwami we naye ebigambo byasuuse nnyo 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 era ne bireka abantu nga balina ebibuuzo bingi ate nga ansantini ne basuusuuta Nnaalongo. Nnaalongo agambibwa okubeera omukyala omuto, tetumanyi oba naye abadde yamuwasa ng'ali ebbali oba abadde alina gy'amwagalirako naye ebigambo byasusse. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire egy'enjawulo gye vuddeko aneeno bannakibiina kya NUP
omwali ab'MP bonna abawangula abachairpersons n'abantu ab'enjawulo bonna abawangula ku mutendera nga balina kaadi ya NUP ku mitendera egy'enjawulo baali balina retreat oba bafuna retreat awo ku Busaabala beach, One Love beach Busaabala. Wabula abantu bakyewunya nnyo nti ne ku retreat Honorable Shamim Malende ngo teyalabikako. Era ku mawulire agaliwo mbu bamukubira ne ku masimu n'ategeeza nti tajja kubaawo. Beebuuza kiki ekyatuuka ku Honorable Malende. Nasembayo okuwulira nga my dear sister Honorable Shamim Malende omulungi eyabula ng'ekibiina kimukubira amasimu okumutegeeza ku nsonga ya retreat ey'abakulembeze abayitamu eyabaddeyo gye Busaabala ng'omukulembeze ayina okuba adressinga wamu n'okwogera ku nsonga ennyingi nga bamukubira amasimu nga tagakwata nga bamusindikira message abaleka ku bulutiiki. Kakati nenninda retweet etuuke nkebere ndabo bayeekubye mu mutima naye mu bifaananyi byendaba kuba saabaddeyo sinnaba mmulaba mu bifaananyi oba yazze nga binaatera okuggwa. Naye Honorable Shamim Malende si kyabwenkanya nze oli mukwano gwange era okimanyi, naye si kyabwenkanya ekibiina okuba nga kikusitudde ne kikutuusa wooli n'otandika okukiryamu olukwe oba abakulembeze bo nga tokyabawuliriramu era kati obalaba nga abatagasa. Mu kusookera ddala weewamba ng'akalulu kaakaggwa nga baakakulangira ne weewamba, naye nze nagenda okunoonyereza nga mu ggwanga mw'oli ate toli mulwadde. Eby'abasibe mbu simanya ggwe oli looya w'abasibe wabisuulawo wabivaako ng'ate kyekintu kyokka kwe wayitiranga okulaba ng'ofuna akalulu. Kuba bannakampala tobabeeramu era toyina nakyobakolera, just abasibe kwe walinga otambulira naye nakati toyagala kumanya. Honorable Shamim Malende bangi bamudifendinga wano ku social media naye bagenda tuuka akaseera nga defense tekyawera era bangi banvuma ne mweno video bagenda kunvuma naye bajja tuuka akaseera nga defense tekyawera. Bw'oba weegenderezza nze ntambulira ku principles Kagabo, Honorable Kagabo nze namusookerako mukuba sinamukuba kumugambako ab'ekibiina ne bankubira ne baŋŋamba bakitova ku Honorable nze ne ŋŋamba ono omusajja musensinze ti mu maaso awo agenda kulabisa ne mmulemerako paka era bwe yalabisa. Mpuuga kubakola video emba sinze yamusookamu ninza oba ndi wakubiri nze mba nakulabye dda. Kakati Honorable Shamim Malende mbadde saagala tutuukeyo eyo. Simanyi oba oyina buzibu ki oba waliyo omuntu mu gavumenti akuyinayo eppeesa nga ozinira ku ntoli nga naawe wandyagadde naye ng'olina entoli y'omuntu omu kwozinira nga kyekikulemesa okuba ng'otambulira wamu n'ekibiina kyo. Abamu ku bakudifendinga bagamba nti Honorable Shamim Malende temumugambako gwe kabbatoke tujja kukubuulira biki ekibiina bye kyamukola era alina obusungu bungi. Ne mbagamba nensirika naye awo wenjagala batuuke. Mbusimanya tebamukolekitingirako DRA forms. Tosobola kwekolekitingira DRA forms ng'ate obadde incumbent. Ebyo si byakwekwasa ng'abatabaddeeyo basobola ozeekolekitingira naye mbu kati ono banoonya sympathy, anoonya wawayiriza ekibiina era anoonya exit. Kati awo wetubalinze nasirika sigamba mbusaawulira wetubalinze awo mutaganjula ekibiina against Honorable Shamim Malende mbumwe mudifendinga nnyo awo tuba tutuuse wetubeetaaga. Kakati Honorable Shamim Malende my dear sister, ekintu ekyo kyokola si kirungi ate nze nabagamba sisooka kusala bigambo oba ne wemba nina information ng'eri ku table ng'eri sensitive sisooka kupapa nkwata mpola kuba buli kintu kirina akadde kaakyo. Kyannaku nnyo nti nze bulwenjogera ku Honorable Shamim Malende mpulira nga n'omutima mpulira amaziga kubanga kyali wange naye olw'omulimu guno eno ogwenkola mba nnina omumwogerako. Kakati Honorable Shamim Malende kiri gy'oli okwetereeza oba okufuuka Kazibwe Bashiri
ow'ekisanja kino. Amannya n'eddoboozi batokke yenze naye ate ono munnamu. yavuddeyo n'abagamba nti temukomplaininga nti kubanga mujjukire naluli yabula n'akomawo kubanga anona kaadi nti ate abawagizi be mbu temubaako nakyo mwogera nti kubanga mwe amwasinganga okwogera wano ebigambo. Tubaawo munange okubanga tubatuusaako byonna byonna ebitambula era nkugamba kimu nti weebale kubanga weekuumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.